Omwaka oguwedde twakulaga wano ku KTV emboozi nga Abachina abakampuni ya Migo ekolaga mbutusi n'engatto okuli Song ne munne Tong esangibwa mu Nansana Municipality mu Wakiso District nga bakuba Male Mohammed eyali omukozi waabwe emitayimbwa okwagala okumutta. Bano oluvannyuma bakwatibwa ne basimbibwa mu kkooti esookerwako Matugga mu maaso g'omulamuzi Nakibinge Latif ng'ono yabawa akakalu ka kkooti ka mitwalo 5 ezaali ez'obuliwo ne Bannayuganda Abeyimirira ne bateeka emikono ku kiwandiiko kya bukadde 10 singa bano tebakomawo mu kkooti. Wabula we twogerera nga Abachina bano ababiri okuli Song ne Tong babinnyika dda mu nsuwa era ne bava kuno ne badda ewaabwe nga kati omuwaabi mu musango gwa bano Male Mohammed yakutte dda abamu ku Abeyimirira. Mukakkirizibwa okweyimira nga talese na passport tomubuuza namubuuza osolite erieti oba passport ogirese oyina working permit ekola wano kikyamu nnyo kikyamunyera nkivumirira musiga eddamuzi tufe nnyo ku bannansi senga yali munnansi munnange n'ali kirese ninjagadde okulaga abantu teri atakwatwako nze Male Muhammad nnemerako okuleka nga nfudde era nti kanso nkimugambye nti okuleka nga nfudde bonna mbakwata era bonna mmanyi n'ebyalo bibabeera ne bye bakola nja kubakwata omu ku omu kuba buli omu aliko miliyoni 10 zalina okusasula neziba tezimpeereddwa nenze mba nsasuddwa mu mutima gwange nti agenza akoze ekibonezo za bo tebaluma obukadde nkaago bukwata obuwaayo bwe bati. Nga kati omuwaabi mu musango gwa bano Male Mohammed yakutte dda abamu ku beeyimirira Abachina bano abalina okukwatibwa kuliko Namuli Jane, Gwamba Moses, Ibrahim Lutaya, Kawoya Richard, Sura Magala ne Kansime Yunus era nga Male awera nkolokooto nga bw'alina okukwata bano bonna bannyonnyole lwaki beeyimirira Abachina be batamanyi. Nze ayagala ssente n'ekigendwa tekiri ku ssente kiri ku bwenkanya ensi etambudde etya kwata Abeyimirira kibawo okutegeera abantu teweeyimirira muntu gw'otamanyi weeyimirira omwana wa nnyoko gwe banaakutuma enkya n'ogenda n'okola ki n'oleeta Omuchina yatambula kati nakutte baddugavu mwe bali mu custody. Munnamateeka w'Abachina bano Katerega Issa olwaleero alabiseko mu kkooti ng'abantu bawolereza tabakubako kya mulubaale. Male Mohammed agamba nti waliwo wa poliisi e Matugga gwalumiriza okubuzaabuza omusango gwe wabula nga n'omulamuzi ali mu musango guno okusooka Nakibinge Latif yakyusibwa dda n'asikizibwa omulamuzi ahulira Praise ono gwagambye nti omusango guno agukutte bulungi. Ojago ali ku fayiro yange musajja akola ekintu kyatamanya nansonyi omwogera ku poliisi y'e Matugga ye muntu ataleetangako ku fayiro yange mu kkooti okuleka nga mukubidde. Imagine nze avunaana mpita nti omusirikale ne mujjukiza nti leeta fayiro mu kkooti era nsaba osi Kakembo ow'e Matugga ne bakamaabe abatwala omwami oyo bamujje ku misango gy'abantu avuluza emisango mingi mpwidde ne state ya complaining nga tasaana kuba musirikale totally. Ono agambye nti mu musango guno ayigiddemu ebintu bingi era agamba nti Bannayuganda balina okukomya okwetuulako nga balina ensonga wabula baddukire mu kkooti. Tiekola wano kikyamu nnyo kikyamunyera nkivumirira musiga eddamuzi tufe nnyo ku bannansi senga yali munnansi munnange n'ali kirese ninjagadde okulaga abantu teri atakwatwako nze Male Muhammad nnemerako okuleka nga nfudde era nti kanso nkimugambye nti okuleka nga nfudde bonna mbakwata era bonna mmanyi n'ebyalo bibabeera ne bye bakola. Asobola kuwangula musango Bachina niyo obudde buno nze muwanguzi olw'obugumiikiriza bwange era mpa Bannayuganda amagezi nti omugwira takuzangako omusango gwe nolowooza nti yali waggulu watteeka tawangulwa teri atawangulwa omusango guwangulwa bujulizi mbadde n'obujulizi abamawulire bali mabega wange. Kinajjukirwa nti abakozi bangi abagamba nti batulugunyizibwa abakulu abakulira kampuni y'Abachina ne batuuka n'okufuka omusaayi nga n'abamu bafuuka balema. Nze mbadde nfuka musaayi yankuba muno mutayimbwa emirundi 3 n'amala n'afumita kati embuzanga mufankinamo ati waliwo. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.